agatakozesa bulungi mpewo olwo si lugambo ate si bya bufuzi kati ogwe mulimu gwenkola kubanga ndi regulator era njagala okukozesa akisa kano nziremu nkikatirize nti bwe tukuwa layisinsi okukozesa amayengo ga radio layisinsi yo ebaako obukwakkulizo bw'olina okukozesa amayengo aga TV oba aga radio. Obukwakkulizo obwo mbugoberere ate abugoberere nze abamanyi enkola yange tebanteeka mu kifo n'embeera awo nga kimuli ku mmeeza. Ngoberera etteeka nga bakama bange awe balimpa nga livudde mu Parliament, ndigoberera to the letter. Bakugambye radio erina okukozesa minimum journalistic professional standards. Nga godda ku radio eyogera ku bantu ebyakalebule nga bo tobakudde na simu kubeebuuzaako kubabuuza egenda okuleeta obukyayi. Ngodda ku radio okusaasaanya hate speech, abantu okukyawagana. Ngodda obuzibu bwazo olw'okumisinfominga abantu, naye njagala okutegeeza abantu abali wano nti nno tumaze okufuna obusobozi obusobola okunoonyereza ku bintu ebyo, era n'abo nabo abamisinfominga abantu nabo tujja kubabuulira, tujja kutandika obba prosecutinga. Yes, ekintu ky'oweereza ku social media kiweereze nga okikakasa nti nno kiki nti kituufu. Misinformation, disinformation, okwogera ebyokulabule, blackmail, ebyo byonna ne muteeka eriri basic eririwo erya computer misuse. Etteeka liba likukwata ate mumanyi nti n'ebibonerezo bikakali nnyo. So bino ebintu genda biteeka mu nkola. Regulator tayinza kuba kimuli ku mmeeza. Regulator is an active government agency. Tulina okussa amateeka mu nkola, otherwise ensi yammwe munagyeyagalira mutya nga buli omu akola kyayagala, nga amateeka gayisibwa mu Parliament ate aba ne tukola birala. Buli muntu alowooza nti nno kyakola kituufu agende mu Parliament gamba omubaka wo nti no babikyuse, naye ffe etteeka nga bwe luli bwe tujja oddigoberera. Okutandika okulaga ebyobuseegu, transmitter tujja kuginona, tujja kujja ku mpewo. We bukeeredde olwaleero 11 tuzijje ku mpewo. Wiiki ejjawo eneegenda okuggwerako tujja kuba tujjeeko nga 6. Yes, so please tetwagala kuyingirira bizinesi zammwe, twagala bannayuganda boogere. Ate bino tebiri bya bufuzi, bannayuganda boogere, baboogera bya bufuzi no problem, naye obyogera ng'okozesa professional standards. Si kuvuma abantu, si kuwaayiriza abantu, si kwogera kalebule, si kwogera bya buseegu. Ate era nga njagala mbasabe mutuyambeko naddala ebyobuseegu mu complaininge, kubanga commission ekolera ku kwemulugunya. Bwe mulaba radio TV ekola ebintu ebitajja, mwemulugunye. Nina okwemulugunya okuva mu makyaki naddala ku byobuseegu ebiragibwa ku mpewo, era abo namaze okubawoninga. Tumanyi we bikoma, woolina okukoma. Tumanyi content alina okulagibwa nga abaana tebanneebaka. Programu eziba telecasted okuva ku ssaawa emu okutuuka ssaawa 4 zirina okubako content ow'obwegendereza, kubanga abaana bakyakola ki? Bakyatunula. So twagala okulongoosa empeza y'emirimu ku mpewo. Ekyokubiri ye social media space. Katonda atuwa eddembe okukozesa emitimbagano kugira buli omu okwogera byakola ki, naye olwaleero akatyabaga akali mu nsi akakulembera obutyabaga bonna ng'oggyeko olw'ensi okufuna ekibugumirize oba kye tuyita global warming, akatyabaga akazeewo ke bayita misinformation ne disinformation, nga tukozesa emitimbagano. Misinformation and disinformation. Ate nsaba abali mu Parliament mutuwagire nnyo mu kino, kuba kino kigenda ku affectinga abali mu byobufuzi okusinga ffe abali mu public service. Mutabani bajja kujjako omutwe gwo cyber virtually, bateekeko omutwe gw'ekisajja ekirala nga balagira ddala zaake
bakwogeza ebigambo ng'ovuma Ssaabadiikoni bagala kudistroyingayo brand. Honorable Zakata navuma ku Ssaabadiikoni naye babitambuze ate emitimbagano ekibigiriko nti oli olunyiga bwati abantu bonna miliyoni zonna n'ensi yonna nga baga nti Honorable Zake yavumye Ssaabadiikoni. Wogenda okukigirayo ate intaneti teyerabira. Ddala engeri abantu gye bakozesaamu amayingo g'empewo ku radio, ku TV ne social media. Kati nze okwemulugunya kwange wekuli ate era nkumuwa soogedde wano wokka nkumuwa muweereza obubaka bwange ne mutegeeza nti ebintu bingi ebitagenda bulungi. Abantu bannayuganda bonna bandyagadde okuwagira akakiiko ka Uganda Communications Commission mulimu gwako ogw'okulaba nti empuliziganya etambula bulungi. Olaba kati okwemula kungi, okuvvoola, okuwaayiriza ekyo kye bayita disinformation and misinformation. Naye ebbanga eriyise Uganda Communications Commission engeri gye badde ekola emirimu gyayo nga okusinga ginyigiriza nnyo abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba abantu katugambe ne bwanga oli mawulire era mbadde nkyogerako nti nze suspension gye nasooka okufuna mu Uganda Communications Commission lwakukola nnyo live eza Kyagulanyi Robert Sentamu. Kati ng'olaba era bwe nali ngendayo mu kwewozaako nababuuza ebibuuzo bingi nga mbagamba nti kati okukola live ya Kyagulanyi Uganda eri mu nfuga ebibiina ebingi kitegeeza buli muntu yenna asaanidde okuweebwa obudde ku mpewo. Naye ate bano abantu abavuma, ate bano abantu abawemula, ate bano abantu abavvoola, abantu aba blackmailing, abantu abalimba n'abasharing obubaka bwe batamanyi. Naye nga weesanga kiri mirundi mingi matches naffe kennyini tukivumirira. Ne weesanga ne bannamawulire bannange era nammwe kino njagala kibagamba nti waliwo ebintu ebikolebwa mu mawulire nga tebijjayo bulungi mutindo gwe tulina kukolerako. Ng'olaba oli okoze ekintu omanyi nti omuntu omwogeddeko ekintu naye naawe omanyi nti okikakasa ate ng'okimanyi nti mu mawulire oweebwa obudde okukubira omuntu oyo omulala okumukontakitinga n'omugamba nti owaayo mpulidde kino kituufu oba nedda naye n'abaako kyayogera. Mirundi mingi tekikolebwa. Weesanga nti kati online abantu bavuma okuvuma okuyitiridde, abantu bawaayiriza nnyo. Oli n'awandiika ekintu ng'oli takyasobola kgenda kubanga Uganda erimu abantu bangi. Oli bwakuwandikako ekintu ku social media onoovaayo ddi okujja okwewolereza oba okukola clarification okutangaaza ate nga abantu baffe abamu tebaawula ye nga bw'abeera akisomye bw'akitwala nti nno kituufu. N'olwekyo nze ndowooza nti UCC ekyalina omulimu gw'amaanyi nnyo ekisooka erina okukola ku bwenkanya yo kennyini nebeera fair eri enjuyi zonna. Naye n'ekirala okulaba nti naffe bennyini ng'abamawulire tulinnyisa ku mutindo. Omutindo gwo tugulinnyisa oba twagala oba tetukola ki tetwagala. Naye n'abantu aba bulijjo toyinza kumala galaba kintu gwe no sharing nga busharinze ottata n'omuntu. Abantu battatanya family z'abantu, battatanya obufumbo bw'abantu, battatanya emirimu gy'abantu. Abaana baffe abamu bali ignorant tebamanyi. Naye ng'essaawa zino ayinza okukola ekintu mu maaso eyo ne kimukosa naye nga tamanyi ng'akikola lwa butamanya. N'olwekyo omulimu gwa UCC era mbadde mugamba agambye nti baagala bajje mu Parliament okwongera okunyweza mu tteeka. Okunyweza mu tteeka si y'ensonga